child with Janan schools, Bombo Kalule campus and Kabalagala. Due to their firm educational background, we have the best facilities in both arts and sciences, fully updated to the latest sector standards, right from senior 1 to senior 6, in an environment that offers a chance to apply practical skills in all fields. That include a computer lab, introducing our students to the tech world, a well-organized science laboratory, a fully stocked library with all the essential books a student may need, a model farm to equip students with all the basic knowledge in agriculture, plus extra vocational skills. We promote co-curricular activities in sports like badminton, table tennis, basketball, volleyball, chess, and many more other activities. Register your child today at both campuses in Bombo Kalule and Kabalagala campus. For more information, contact us on the numbers below. Buli mwaka Kabaka bwa Buganda bokuza amazaalibwa ga Ssaabasajja Kabaka era nga ku mulundi guno agenda kubeera nga gakuzibwa ag'omulundi ogw'enkaaga nga n'emisinde gye mubona byalo. Ku mulundi guno omulamwa guli mu kulwanyisa akawuka ka mukenenya era nga Katikkiro wa Buganda ategeezezza nti enteekateeka zonna ziwedde abantu okwetaba mu nteekateeka eno. Kyokka ono ategeezezza nti Kabaka yasiimye asindike Nalinnya Nabaloga agende mu maaso n'okusimbula emisinde gino oluvannyuma lw'okuba nti Kabaka taliwo ali mutala w'amayanja okulaba abasawo be. Enkola yaffe nga bw'ebeera bulijjo, Ssaabasajja Kabaka atusimbula ku makya. Ekindeese wano olwaleero kubategeeza Ssaabasajja Kabaka yasiimye enkya Nalinnya Agnes Nabaloga y'aba atuwuubira ng'atusimbula. Nga 21 Mugulansigo Ssaabasajja Kabaka yagenda e Bulaaya okulaba abasawo be. Abasawo baali beetaaga okwongera okumwekebejja ate n'okulondoola obujjanjabi. Bw'ati n'akasobola kudda mu budde so nga olunaku lw'emisinde lwali lumaze okulangirirwa. Katikkiro agamba nti buli kimu kiwedde era ayaniriza abantu bonna okwetaba mu misinde gino. Mutebi asaana ne yeekebeza n'amanya bw'ayimiridde. Mu abaana abawala abali mu mugongo gwange abasajja bagambe bagende babakebere oba mugende nabo mwembi babakebere bamutonegerewe muyimiridde. Temubatya kubagamba nti bagende batukebere. Oli wasanga nga mulwadde si enkomerero y'ensi kati eddagala weeriri era bw'okozesa eddagala ng'abasawo bwe bagamba obulwadde obeera nabwo n'okola emirimu. Kati abakyala n'okuzaala bazaala abaana ne babazaala bo nga tebalina sirimu ate nga abakyala bo balina sirimu. Eddagala lyonna lyonna weeriri. Kale kirungi nnyo bwe tufuna abatwegattako nga Ked Foundation mu kulwanyisa obulwadde buno obwa mukenenya bwa bulabe nnyo. We buzibidde ng'abantu bakyagenda mu maaso n'okugula emijoozi nga ne Ked Foundation nayo yeewaddeyo n'egula emijoozi egisoba mu bukadde 8. Omuyita Senja Kodafala ye mubaka w'Empadako ate nga yakulira Ked Foundation mu Buganda wano era ali wano n'abalotambudde nawo simanyi ojja kufuna obudde okubuuzaako naye nga tunawugenda eyo nga Ked Foundation tusazeewo naffe tuddukirewo n'emitwalo 2 gya dola okulaba nga tulwanyisa. Ked Foundation oye! Ked Foundation oye! Ked Foundation oye! Kabaka birthday run oye! Buganda Kingdom oye! Emisinde gino ensimbi zonna ezigenda okuvaamu gigendeera okulwanyisa obulwadde bwa mukenenya.